Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tuli mu suratu Hud, sura ey'11, ruku esooka tuli ku aya ya 7. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza wama min dabbatin fil ardi, era teriyo kiramu kyonna kiringita illa ala Allahi rizquha, wabula okukiriikiriza kuli ku Mukama Katonda Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, amanyi bulungi ekifo kye kibeeramu okumala akaseera akatono, wa mustawdaaha, n'ekifo kye kiwangaaliramu emirembe gyonna. Kullun fi kitaabin mubiin, ebyo byonna biri mu record, mu kitabo ekitangaaza buli kimu. Aya eno erimu ensonga eziwerera ddala, tujja kukwatako ezo ze tunaasobola. Okusooka, aya etegeeza nti teriyo kiramu kyonna ekirina obusobozi okutambula okuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala, wabula pulogulaamu yaakyo yateekateekebwa dda ku rekodi za Mukama Katonda. Kakibeere kitono kitya oba kinene kitya, ye Allah yalina enteekateeka yaakyo ne pulogulaamu y'obulamu bwakyo mu bujjuvu. Daaba, ekigambo ekyo mu lulimi Oluwarabu kitegeeza ekiramu ekisobola okwetambuza okuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala. Kozeseza ekigambo ekiriringita kubanga eno military tank, ezo tank enwanyi mu lulimi Oluwarabu bagiyita dabbaaba, tugamba ekintu ekigenda nga kiringita. Ekyokubiri, okugabulwa, okuliikirizibwa, okunywa n'okulya. Nti Allah
byonna byonna bye mulaba biriwo yasooka kubiteekawo n'alyoka ateekawo ebitonde. Omuntu teyatondebwa olwo nno byagenda okukozesa ne biryoka bitondebwa oluvannyuma. Nedda, yabisangawo mu ngeri y'emu n'ebitonde ebirala byonna ebyetaaga obulamu bibisangawo. Nga gwe bw'ozaala omwana n'asanga nga already emmere ku nsi kweri, amazzi kwegali, empewo kweri, ettaka bweriri, naawe bw'otyo we wazaalibwa ne jjajjawo ne jjajja wa jjajjawo paka ku muntu eyasooka ku nsi, ebikozesebwa n'ebyetaago bye yabisanga nga bwe biri. Olw'enteekateeka eyo amakula Allah yakola, yensonga lwaki akyogerako kullu fi kitaabi mubiin. Ebyo byonna biri mu kitabo ekitangaaza buli kimu ekirimu mu rekodi yonna. Mu ngeri y'emu ng'okuliikirizibwako bwe kwateekateekebwa nga tonabaawo, n'embeera zo nazo zaateekateekebwa nga tonabaawo. Mu njogera endala enjigiriza ey'Ekisiraamu, kino kye tuyita qadar, khairu wa shar, okugera kwa Mukama Katonda okw'ekirungi n'ekibi. Buli kimu Allah kyo yakiteekateeka. Wano wavaamu ekibuuzo eky'amaanyi nti abaffe omuntu tayinza kuwuguka okuva ku nteekateeka ya Mukama Katonda. Gamba nti Allah n'ateekateekera omuntu nti agenda kubeera mu'minu, mukkiriza, kyokka ye omuntu oyo ne yeesanga nti afuuse kafiri, afuuse omutakkiriza, oba oli okubeera nti ali kafiru ne weesanga nti ate amaze n'afuuka mu'minu. Abaffe ekyo kiba tekikontana na nteekateeka ya Mukama Katonda. Nedda, tekikontana na nteekateeka ya Mukama Katonda olwa ennyinnyonnyola mpitirivu ezisangibwa mu Qur'an entukuvu nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu yakitondera ku butonde obumanyiddwa nga fitratullah, obutonde bwa Allah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'atangaaza ku nsonga eyo mu hadithi ye agamba ti kullu mawludi yuladu ala al-islam, buli muntu azaalibwa nga obutonde bwe busiraamu. Obusiraamu kyeki? Obusiraamu kitegeeza obujeemukufu, obwetoowaze, obubulize eri Mukama Katonda. Kyekitegeeza n'Obuisiraamu. Nolwekyo bannabbi ba Mukama Katonda bajja kujjukiza bujjukiza muntu butonde bwa mutonderwamu asobole okubweyambisa akulaakulane. Kakati oyo awuguka nti mwana azaaliddwa ne bamutuuma John James, kitegeeza nti environment gy'alimu yeri kugezaako okumukakaatikako okubeera omukristaayo oba omumajuusi oba omuyudaaya. Ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akitegeeza nti fa abawaahu yuhawwiduunahu au yumajuusannahu au yunaswarannahu, nti bano baazaalibwamu oba baabeeramu oba kitwale environment gy'akuliramu yemuleetera okuba
okubeera n'endowooza oba n'enkola ey'Ekiyudaaya oba ey'Ekinaswara oba ey'Ekimajuusi oba endala yonna, nga kyo kitegeeza nti oyo akuliddemu environment ey'Ekinaswara, Majuusi oba Kiyudaaya, bw'afuuka omukkiriza aba azzeeyo ku nnono, azzeeyo eka. N'olwekyo tekikontana na nteekateeka ya Mukama Katonda. Kitugamba nga kadara okugera kwa Mukama Katonda tekutta personal effort, tekuyingirira kutakabana kwa muntu okwejjulula okuva mu mbeera emu okutuuka mu mbeera endala. Olwo Allah bw'agamba nti ebyo byonna biri mu kitabo ekitangaaza, okutangaaza okwogerwako wano nti tikukutuka yadde sekendi n'emu, okugoberera personal effort, progress oba decline eya buli kitonde embeera gye kibaamu. Oyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Nti okutangaaza n'okugeraageranya, okukulaakulana oba okuddirira kwa buli kitonde tekukutuka yadde sekendi n'emu. Buli kiseera embeera ya buli kitonde ebeera mu focus ya Katonda. Nti okutakabana kw'omuntu kutuuseewa engeri gyali Rahmani ne Rahim, awo butegeerawo bulungi nti waliwo ebyengera byakugabira nga bya bwereere, toyina kyoyiza kwongeramu. Ne wabaawo n'ebirala ebiriquiringa your personal effort, nga byetaagisa gwe okubanga naawe olina ky'otaddemu. Aga amateeka nago gali in place wansi w'etteeka w'ettendo erya rahimiyya. N'olwekyo okuba nti buli kitonde puroguraamu yakyo eri maaso ga Mukama Katonda tekikontana na personal effort, okutakabana omuntu kwayinza okukola oba okuddirira omuntu kwayinza okukola. Ebyo byonna biri mu kutetenkanya. Era Allah subhanahu wa ta'ala walategeeza nti kulla yawmi huwa fi sha'ni, buli kiseera yabeera mu mbeera ey'enjawulo. Nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza nti Allah adiringa n'omuntu okusinziira ku ndowooza omuntu gy'abeera nayo ku Mukama Katonda. Ana inda dhanni abdi, Allah agamba nti nze ndi nga omuddu wange bw'andowoozaako. Kitegeeza ki Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wassalaamu abantu awo atunyonnyola n'atutangaaza nti enkolagana y'omuntu ne Katonda ekyukakyuka okusinziira ku mbeera ze, engeri gy'agenda ng'akulakulana. Nti omuntu oyo ebiseera by'amala nga ali on progressive trend, ali kukulaakulana agenda mu maaso mu by'omwoyo, ne Katonda enkolagana ye naye ekyuka. Gy'obeera nti Katonda mulala so nga ye Katonda omwoyo, naye enkolagana ye nawono yanjawulo, n'oli naye yanjawulo. Ebintu bino mu kutonda Allah yabitugondeza tusobole okubitegeera. Lwakulemwa bulemwa ebimu kubirowoozaako. Naawe omuzadde olina abaana bo 6 be wazaala, enkolagana yo n'abaana abo yanjawulo. Enneeyisa y'omwana
gy'oli eviirako gwe okweyisa mu ngeri ey'enjawulo ku mwana oyo. Bw'abeera omwana omubulize n'enneeyisaayo gy'ali ebeera ya njawulo. Bw'abeera omwana omujeemu naawe enneeyisaayo ebeera ya njawulo. Tusobole okutegeera nti ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'adiiringa n'ebitonde bye okusinziira ku nneeyisa yaabyo. Nti Allah asobola okukolera omulala ebyamagero biyitirivu naye nga bwe takukolera. Lwaki? Kubanga gwe enkolaganayo naye teri ku mutindo gw'oli asobodde okufuna ebyamagero ebiyitirivu. N'olwekyo progress is always there. Ate kadar tekootana na personal effort katabana omuntu kwayinza okubeera nakwo oba okuddirira omuntu wabeera nakwo. Aya ey'omunaana egambye wahuwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Allah yoyo yatonda eggulu n'ensi n'ateekamu byonna ebyetaagisa okuteekamu mu biseera 6. Nti Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ebiriwo byonna bye mulaba eggulu n'ebiri mu ggulu n'ensi byayita mu mitendera, mu nkyukakyuka ya mitendera 6 okutuuka awo biri. Yali a long process that required 6, call them revolutions, emitendera 6 wanajoogeddeko nga ebiseera 6. Lwaki akozesezza ebiseera 6? Kubanga enkyukakyuka zonna ezibaawo kazibeere mukwa omuntu era zeetaagisa biseera. N'olwekyo mu kifo ky'okugamba nti enkyukakyuka 6 ye simpuli agambye nti ebiseera 6, processes 6, kubanga processes zonna ziriquiringa time. Simple to understand. Ne mu bulamu kugamba omwana akuze kati okukula kw'oyogerako is a process of time. N'omubalira n'emyaka nti yalina omwaka gumu nga yenkana bw'ati. Kati oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 10 laba we yenkana. Enkyukakyuka ezimubaddemu zijjawo because of elapsing of time. Seera gye bigendanga bitambula. Ne Allah wano simple ekyakozeseza. Aya egenda mu maaso n'egamba wa kaana arshuhu ala al-ma. Nti era obufuzi bwe, obuyinza bwe buli ku maaso. Allah wano akozeseza ekigambo arsh ekitegeeza namulondo, throne. Nti namulondo wa Allah ali ku mazzi. Kakati nga bwensiba mbanyonyola era mbakalaatira nti Qur'an etukuvu kugitegeera kyetaagisa a certain level of advancement in understanding. Kyetaagisa omuntu okubanga akulaakulanyeeko okutegeera kwe. Rajulu jahilu laysa lahu wus'atu an yafhama
al-Qur'an al-Karim ti omuntu obuyabuya kimutwalira akaseera okutegeera enjogera ya Qur'an wa islahat allati tustamel fiha hadha al-kitab ne terminologies ezikozesebwa mu kitabo kyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akozeseza ekigambo arsh era akozeseza ebigambo bingi mu Qur'an ekitukuvu nga biwa idiomatic meaning makulu ag'okugeresa ag'olugero kubanga human philology okwogera kw'omuntu kulufuuwa ova idioms muntu akozesa okwogera okwegero. Hazrat Masih Maud alayhi wassalam annyonnyodde ensonga eyo mu kitabu ekiyitibwa ebibuuzo bisatu eby'omukristaayo byalukuddwa 3 questions by a Christian answer. Ebibuuzo ebyo ebisatu mu kunnyonnyola Hazrat Masih Maud alayhi wassalam agamba nti enjogera y'omuntu bw'ogigoberera eri mu ngero nolwekyo omuntu omubuyabuya atasobola kutegeera njogera ey'engero tafolowinga na njogera ye yenyini mu bulamu. Gamba tulina eŋŋombo wano n'ogamba nti oyo omusajja ti anywedde ekikopo kya caayi kati tikitegeeza nti oluvannyuma lw'okunywa caayi abadde mu kikopo amaze n'amira ekikopo naye ng'enjogera eri nti anywedde ekikopo kya caayi oba alidde esiyaani y'emmere tikitegeeza nti oluvannyuma lw'okulya emmere ebaddeko atandise n'okumeketa siyaani nayo n'agirya si kye kitegeeza. Ene pasito n'ategeera butegeezi nti caayi abadde mu kikopo yanywereddwa n'emmere ebadde ku siyaani gyeriiriddwa. Mu ngeri y'emu tulina tashbihat enjogera ey'okugeraageranya ekintu ekimu ku kirala. Gamba omusajja omuzira oyinza okumuyita nti eyo mpologoma tikitegeeza nti afuuse empologoma wabula oli ku aiminga obuzira bwe bw'alina nga bw'olaba empologoma kasolo katono nnyo naye olw'obuzira tikatya kulumba nsolo nnene ekasinga emirundi ng'eweebiri oba esatu. Kati n'obanga oluubirira kuleeta makulu gali agali mu kikolwa kiri that quality ey'obuzira. Kati mu njogera y'emu eyo Qur'an erifuuwa okusaaki terminologies eŋŋombo ezikozesebwa mu Qur'an entukuvu bangi mu tafasiri ez'enjawulo n'abamu bamufasiriini okusoma tafasiri ez'enjawulo baalemwa okutegeera such expression enjogera efaanana bwe. Twebaza Hazrat Masih Maud alayhi salaam Imam Mahdi Allah bwe yasindika ffe n'atunnyonnyola ebintu bino ebitugondera okutegeera. Kati arish wano tosobola kutunula ku mazzi n'olaba namulondo eyo. Have you ever seen such a throne on water? Buli olabyeko namulondo ng'eri ku mazzi kale oyinza okulowooza nti mu kikopo amazzi g'otadde mu kikopo namulondo eyo eyinza okubeera nga ntunutijaamu naye oyinza okubeera ku mugga ogiraba nga kweri oba kale ku nnyanja n'oyimirira ku nnyanja olaba namulondo eyo nga kweri. Kati Qur'ani wano Allah kyagambye nti wakana arshu ala al-ma'i nti namulondo we eri ku mazzi kyabulimba si kyabulimba wabula kitegeeza ki kitegeeza nti okusinziira ku mateeka aga sayansi getumanyi such scientific laws known to man which govern existence of life agafuga okubaawo obulamu
amateeka ago geetoloolera moisture oba mazzi. From those laws okusinza ku mateeka ago omuntu g'amanyi n'eŋŋombo weeri water is life. Kakati okutondebwa kw'omuntu n'ebitonde ebirala byonna byetoloolera ku mazzi. Where there is water, there is life. Niwe mulaba bagezaako okunoonyereza wengula eyo oba eriyo ebitonde ebirala ebiringa ffe. Science yonna oyo bwe muwulira ali aimed at one thing, okuzuula amazzi oba water vapor oba moisture mu bwengula. Singa basangayo planet sengendo yonna eraga nti eriko amazzi, kiba kiraga nti life by human standards eba bweri. Ate njagala ekintu kino bwe kitegeere balaba mubeere abangi okufuba obwongo. Bwe twogera human standards of scientific facts, okutegeera okw'omuntu mu mateeka aga science gawe kitegeera, tokisiba Katonda nti n'awalala bonna amateeka ago gandibanga gegakola gokka. Oyinza okusanga mu bwengula eriyo ebitonde ebirala ebitambulira ku mateeka g'enjawulo aga nature ez'enjawulo agawukana ku gafu. Obwo buyinza bwa Mukama Katonda. N'olwekyo tosaana kulowooza nti life by human standards nga gwe bw'omanyi nti omuntu obulamu bwe bwetoloolera ku mazzi, ye bwennyini mazzi, byalya byanywa mazzi, ensi kwatambulira mazzi, ebimera byonna mazzi, n'olowooza nti oba malayika nazo ziri controlled by such laws, nti ne malayika nazo zifugibwa amateeka bwe gati, oba ebitonde ebirala byonna nti nabyo bifugibwa amateeka bwe gati. By your human standards, water is life. Oyinza okutuuka ku other planets on the cosmos ng'ate amateeka gaayo gakola bulala. Quran eno is a universal book in terms of human understanding. Kusinziira ku muntu nga bw'ategeera. Era what you consider life, ky'otwala okubeera ekiramu, kyekyo ekigwa mu mateeka ag'okutegeera kw'omuntu. Ekiri beyond totegeera. Kyemuva mulaba from human effort science tesobola kutuusa Katonda. Science okunoonyereza okw'omulembe tekusobola kukutuusa Katonda, kubanga amateeka geeyambisibwa ganjawulo. Olitayinza kubeera nti scientifically asobola okuyiiya television, okuyiiya radio, gasuka amayengo ag'amalowoozi, n'olowooza nti asobola n'okuyiiya methodology ey'okugjayo Katonda n'amulaga nti guno oba okugjayo malayika. Why? Kubanga ffe twetoloolera mu mateeka agaffe. We operate within our human laws and the science of understanding. Ebirala birimu different, biri governed by different laws. Bagamba obeera omutuukirivu, obeera omulongoofu, Allah ayinza okugulirawo omulyango gw'okubikkulwa. Omuntu n'abaawo n'aba ng'afunye wahayi, naye nga by human standards temuwulidde temulabye
nabbi sallallahu alayhi wasallam yarabanga era yogeranga ne malaika Jibril era nafuna okubikulirwa naye nga atudde mu bantu abantu tebalabye Jibril ate tebawulidde eddoboozi naye nga Jibril nabbi sallallahu alayhi wasallam amulaba era ng'ayogera naye n'amala n'ababuulira nti Jibril atuusizaako obubaka bubwo era nga bwebwo buli beyond human capacity busukkiridde obusobozi bw'omuntu nti TV, radio, kamera nga tezisobola capturinga that scenario whereby omuntu gwe mulaba ali kwogera n'ekitonde ekiva from the other world ekifukibwa amateeka amalala agatali gano gansi gemumanyi agansi gali muki gali mu space gali mu time and motion gafugibwa okuba nti omuntu alina ekifo kyaki occupyinga nti ayimiridde wano ne gafugibwa speed gyatambuzaako kubanga any living body erina speed gyetambulirako ne time nti any substance efugibwa time factor nti webeera mu kifo ekimu tesobola kubeera mu kifo kimu Allah n'abagezesaako n'abalaga nti electricity masanyalaze gayinza okuba wano ne gabeera na wali nammwe mutegeere nti waliwo amateeka ag'enjawulo agatali ago mwe gemumanyi n'olwekyo arshi ya Mukama Katonda by human understanding bwe buyinza bwe nti buli kimu kyonna wajaina kulla shay min al-ma'i hayy buli kimu kyonna ye Allah yakitonda mu mazzi emakulu agali mu kigambo arshi agamba nti ekyo yakikola liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alyoke abagezese mwe ayoleke ani anyiriza emirimu gye omuntu ayinza okwebuuza nti Katonda okuteeka namulundu ku mazzi akati omwo mulimu kigezo kyenkana wa byebyo byeko okubanyonnyola liyabluwakum kubagezesa mwe okutegeera nti several rules, several scientific laws is governing a different bodies and different spheres. Amateeka g'enjawulo agafuga ebintu eby'enjawulo. Kakati mmwe okwongera okunyiriza okunoonyereza kwammwe kubasobozesa okutegeera nti human science okutegeera n'obukugu bw'omuntu kusobola kumutuusa ku ddaala eryokukakasa nti ebiriwo bisaana okuba nga biriko omutonzi waabyo. Naye okukutuusa ku mutonzi oyo awo human science is limited. Ekomaawo terina busobozi okutuusa ku mutonzi, wabula effort yonna eraga bulazi nti ebiriwo byonna biri so orderly, biri so organized, bisaana kubaako omutonzi waabyo. Full stop. Omuntu akomya okutuuka ku mutonzi oyo okumutegeera, then that is a science from the other world. Ffe gye tuyita eddiini ey'obusiraamu ennyonnyola beyond human understanding of existence and life. Wala in kunta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut, era omuntu omunnyonnyola n'omugamba nti ddala mugenda kuzuukizibwa oluvannyuma lw'okufa. layaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Abatakkiriza
bagamba mugambi nti kino si kirala wabula bimba wakunala. Kitegeeza ki? Nti by human understanding ekintu bwe kisaanawo kisobola kuzzibwawo. Oyinza okuleeta ekirala ekifaanana naye ekyo kyennyini okuddawo tekisobola. Ewe understanding eya human science okutegeera kw'omuntu nti bukya bantu bafa tebalabangako omuntu asuukidde akomyewo. Tekiriyo, tekibangawo. Ebintu ebyali bifudde ne bisaanawo, emibiri gyabyo ne gifuuka ettaka, tebikomangawo. That's the human understanding. Naye Allah agamba nti by other laws of nature unknown to man, mateeka agamu ag'obutonde obutugatamanyi, ekisaanyeewo kisobola okuddawo. Kati ekyo okukikkiriza kikwetaagisa okugenda through a series of education, okusomesebwa, and that education we call it religion. Omuntu alina okuyita mu process ey'okusomesebwa n'okunnyonnyola. Waliwo amateeka amalala, supernatural laws, amateeka ga butonde naye nga gasukkiridde omuntu gategeera, agasobozesa ekiba kifudde ekisaanawo ne kifuuka ttaka okuddawo nate. Era ekyo omuntu tasobola kukiwitineesinga kukiraba okuggyako nga naye acrossing the line ey'okuva mu bulamu buno obw'oku nsi naye nadda mu bulamu obulala. Bwe yeesangira nti eno ku nsi tuba tumubaze nti afudde asaanyeewo takyadda, ate eri nabanga ate atandise bulamu bupya ne yeesanga nga ddala waali. Kye tuyita okufa is simply separation, al-ifraaq bayna al-jasad wa ruh, okwawukana kw'omwoyo n'omubiri. Nti omubiri ogwo okukola ng'olugoye tegukyasobola kuwanirira mwoyo. Nga naye w'obeera n'olugoye n'olwambala n'olweyagalira mu kiseera kituuka ng'olugoye olwo oba lukaddiye nnyo olukunjubuse oba luzeemu ebituli nga tukyasobola kuwambala n'olweyambula n'oluteeka wali. N'enkolagana wakati w'omwoyo n'omubiri byo bibeera wamu, naye ekiseera kituuka ng'omubiri tekukyasobola kuwanirira mwoyo. Omubiri ogwo ne gubanga gukkiriza omwoyo gwawukane, omubiri baguziike mu ttaka, omwoyo gusigalewo nga ye muntu. Omuntu oyo aba asigaddewo, Allah amwambaza ate omubiri omulala. Hati Masihi Maud alayhi wassalaamu yannyonnyola bulungi ensonga eno mu kitabo ekimanyiddwa nga Islamic Usul ki Falsafa oba Philosophy of the Teachings of Islam. Ne mu Uganda twakivunula kimanyiddwa nga amakulu g'enjigiriza y'Obusiraamu. Omubiri omuntu gwayambazibwa oluvannyuma w'okufa kwe, twogera ku muntu tegeeza omwoyo. Omubiri gwo bugoye kyambalo ekiri discarded anytime, omwoyo ne gusigala nga bwe guli. Omwoyo ogwo omuntu omubiri ogwo omwoyo gwe gwambala oluvannyuma lw'okufa gufaanagana n'ebikolwa bye nga bwe bibadde ku nsi. Ti mu bulamu buno obw'oku nsi tosobola kumanya mulongoofu yaani n'omwononefu yaani, naye era Allah n'atuwa ebyokulabirako tusobole okutegeera nti different departments mu bulamu buno obw'oku nsi zibeera ne identification, obubonero obuzaawula ku ddala. Gamba ng'amasomero. Amasomero, abaana b'amasomero bwe bambala uniform, osobola okwawula nti bano basomero gundi nabali basomero gundi. Naye baba nga bambadde leeya, tosobola kwawula asomera mu ssomero lino n'asomera mu ssomero liri lyali. Mu bulamu buno bw'oku nsi tulinga abali mu leeya. Emibiri gye tulina tuli ba leeya.
tosobola kumanya omulongoofu yaani n'omwononefu yaani. Oyinza okulaba n'ekyenyi n'omubiri ogw'omwononefu nga gunyirira nnyo era nga gutangalijja. Olwa human ingenuity yeekubye kadikini, ayambaddeko ezinyirira, yeekubye bunaaka bupaafumu buki naye nga mwononefu. Ate ng'omulongoofu akaatuuse embeera ze bwe zityo bwe ziri. Naye mu bulamu obw'oluvannyuma omuntu aweebwa omubiri okufaanagana n'ebikolwa bye. Bw'aba abadde mulongoofu omubiri ogwo guba gwa njawulo, bw'aba abadde mwononefu omubiri gwaweebwa guba gwa njawulo. Noolwekyo otutuuka ku nsonga eya ba'th ba'da al-mawt, okuzuukira oluvannyuma lw'okufa, y'ensonga eyeetaagisa okufuna okumanyisibwa from knowledge of the other world, magezi agava ate mu mateeka amalala agatali ago aga bulijjo ge tumanyi. Era knowledge eyo emanyiddwa nga eddiini al-Islam, eddiini y'Obusiraamu. Etunnyonnyola amateeka ge tulimu n'etunnyonnyola n'amateeka gali beyond our understanding, nago gagenda kukola. Kyekyegere kiri mu Quran. Kitakoma okutunnyonnyola biki bye tulimu mu bulamu obw'okunsi, wabula era etunnyonnyola ate mu bujjuvu n'ebigenda okubaawo mu bulamu obw'oluvannyuma. Aya y'omwenda etugambye wala in akharna anhum al-adhaba ila ummatin ma'duda. Allah bw'aba asaliddeko abantu okubabonereza, naye n'asooka n'akwatirira ekibonerezo ekyo okumala akaseera, layakulanna ma yahbisuhu. Abatakkiriza bo basigala nga beebuuzaganya nti ate oba tusuubiziddwa okubonerezebwa, ye lwaki ekibonerezo ekyo tekijja? Twabategeezezza nti suratu Hud muyo tugenda kusoma ku bibonerezo Allah byawa amawanga ag'enjawulo n'agasaanyaawo totally. Kakati abatakkiriza bo from ordinary human understanding tebalaba bibonerezo bijja bitya. N'olwekyo ebibonerezo ebyo baba tebategeera ngeri gye bijjamu, basigala beewuunaganya nti oba oli awo bannabbi ba Katonda bye boogera bya bulimba. Ekibonerezo Allah bw'abanga akikwatiridde, bo ne batuuka okulowooza nti nabbi byayogera bya bulimba. Ala mwetegereze, yawma ya'tihim, ekiseera ekibonerezo bwe kirijja, laisa masrufan anhu, tekijja kuwugulwa kubo, tekijja kubaggyibwako. Wa haaka bihim ma kaanu bihi yastahzi'un, era ebyo bye babeera nga batwala ng'ebyokusaaga n'okujeeja n'okuseka, nti wulira awo yagambye ngu eriyo ekibonerezo ekijja, ne badda mu kuseka okuseka n'okujeeja, ne bimala ne bifuuka eby'amazima ebya ddala, ne balaba nga ddala ekibonerezo kibaziizeeko. Salaamu alaykum. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad.